babaza omusango n'otugamba ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'ovainoga sibalaba muba mumanyi gye bali mubanoonye obutebenkevu buliwa ng'abaana abazadde b'abantu abo abakyali betutamanyi gye bali eyo buli lunaku bakaaba bagamba Museveni abakulembeze bo mutuleetera abaana baffe buvunaanyizibwa bwa gavumenti eryo. Okay? Obutebenkevu fe bano ababulyamu basobola okubulaba naye nze nga Ssentamu sibulaba nga bwe twali twakamala okulonda 2021 ekitundu kyenvaamu kino kyennyini kye tuteesaamu Greater Masaka abantu abasoba mu 27 baasanjagibwa ne bafa abantu baabwe bali bakaaba gwe nninako obukakafu ye Kabanda muganda wange Ebigando yattibwa yafiira Tagga ne kakati tulina akawunti y'abo abaafa ku luli ne twali waliwo obutebenkevu bulinza kuvaawa nga wenjijjidde ku mpewo wano waliwo mu disitulikiti yange ey'Erwengo kafyu simanyi bano ab'ebyokwerinda obutebenkevu bwe bubanga weebuli kafyu avaawa nga covid yaggwawo oli ku radio budde y'omuntu wa kati nze nno ndowooza n'ekirala era abasecurity bwe bakikolera kiba kyetaagisa so ani abapima question eri nti kati eggwanga lyonna libemuyo ebyokwerinda nti ogambye nti waliwo stability ogambye obutebenkevu tekitegeeza kaweweevu tewaabe basazi ba nsawo tewaabe bamenya mayumba omusazi w'ensawo ekiragira bantu n'abamenya amayumba n'ababbi b'enkomasi n'embuzi nti wasobola okubaawo insecurity naye nga waliwo stability weebale nnyo kubanga ensonga lwaki tubeera ne poliisi ebbanga lyonna tubeera n'abaami tukimanyi nti wabaawo obumenyi bw'amateeka teri gye butali era buli lwolaba ensi eggwanga eryo nga buli mboozi gye munyumyako bagiteeka ku byakwerinda manya waliwo ebizibu ensi etaliimu bizibu ebyo genda mu Netherlands genda mu Finland community service musango munene genda mu Poland genda mu nsi Singapore gye twatandika naye agaffe wano ekyalo okisanga district emu erimu ab'ebyokwerinda nga 18 mulimu iso deso biki RDC DPC polisi security biki uliriza tuliga muzindaalo dati kakana nze njogera mu ngejogerako piso giso RDC DPC RPC bonna chairman bonna bali awo buli boolabanga abo we bali we bajjudde kati abo bonna bakyaliwo waliwo LDU waliwo bana abalaba bayita abaliza force waliwo munsi erimu ki obutebenkevu bwe tutudde nayo mu studio wano wa RDC alina chairman alinono kati ebyo byonna bipointinga ku kintu eki nti tulemeddwa biri byonna kati amaanyi tulina gakumisa mundu buli kaseera kati ayogera kyonna ekiri ku power transition oli ku radio omuntu wa bulijjo mu ggwanga lya Senegal kiri mu kutokota ekikitokosa kyekino kye twogerako wano by the way nabo bakoledde eddala bye twakola wano amajene gayingira parliament ne gasalako abuludde oluvuganya naye Kalimanywera kwe yavudde parliament kwe kuyisa ekiteeso nti ongezeyo kulonda president baba mungeli mwaka okutuka December nomwaka tegwaweze ndowooza ene bwe butuka December mwaka bamwonge ensi ekutta omuliro mu kibuga abantu bali mu kwekalakasa bali mu kwokya buli kimu so kyetwogerako kikulu Adi Yusuf Mayanja mu studio mwali obedda asirikiddawo soko buze kubatuulizaayo naye briefly kuba tuli wakati mu program abatuuliriza then otandikira njagadde kwogera ku bunnanfuusi kubawa message ya bunnanfuusi bwe nalabye mu nsi muno waliwo ebibuuzo bubiri bulijjo abantu bye beebuuza nga bagamba lwaki bibaawo corruption yali mu nsi muno bulijjo neebuuza ti omukyala wa Uganda gwe bayita Sebutinde lwaki yakola ekitakoleka mu nsi muno ensi yonna neekankana ne batta abantu naga nti ze sibalabanga nti tebatta bantu battanuuka kumbe
bamusuubiza okumuwa obwa vice president bw'ekkooti y'ensi yonna omulala baspapas of course stakeholders be America n'abala Israeli n'abalala ekyo tukiriko question mark ekirala Hitler yagamba natta abantu bano nendekawo abamu abaliddawo balaba ekituufu bulijjo neebuuza lwaki Hitler yatta abasajja bano Abaisirairi okusinziira ku kyendaba ne America yennyini ebadde ebataasa yagambye nti ati kino ate munafa gye mwagamba abantu badda era ne mugenda kutta natanyo n'agamba nti besitaabo mba musiru ansa ya Hitler nayo yakoze eki twagifunye ne ansa y'okubeera nti no sebutini yakola ki yakola nayo twagikoze eki kakati awo musobola ndowooza okugenda mu maaso ne puroguramu yaffe nsoose kwewuunya muganda wange ono omukulu w'eddembe ly'obuntu kujja wange sentamu ebintu engeri gyabinyonyomu ekifuula nnenge obuyinza buno bwagalwa nosanga omusajja omuyivu alina masters degree mu ddembe ly'obuntu kye bayita enforcement of the law okuteekesa amateeka mubairamu empingu empingo terimu mateeka security police okuteekesa abantu mu mateeka tikirimu mateeka okugamba nti bakwata omuntu amakomera tekalimu mateeka yes ekigambo kafyu omusirikale abeera n'ebintu nga bisatu oba bina byatambula one abeera n'emmundu ekyo kimu omusirikale oyo wa polisi bemula force abeera n'empingu emundu ettanno abeera n'empingu webali mukama wange omusirikale oyo ayinza okubeera n'ebbatundu ekiggo kino ekikuba omuntu isibu omusirikale ayinza okubeera ndowooza n'amaanyi ge physical energy naye byonna bw'abajja okukola arrest biriko rules of engagement abikozesa ddi mukama wange nze weneewunyiza kati bw'abikozesa nga ali wabweru wa rules of engagement abadde avunaana ate okuziyiza n'ebyo okubaawo kubanga tonnatuuka ku mpingu ku batuuni migo na mundu kugamba nti waliwo akabenje temutambula kiro abantu kutuuka kukola ki kati ekyo kyabadde avunaana nenga nti kyebayita kafyu kyenjogerako kyebayita kafyu kujjako olungereza mukama wange njakalonga idinga mukatono brief kyewandyagadde nkuddemu kubanga ebibuuzo mbadde nina bingi tutunuulira okukyusa obuyinza okuva ku President Museveni okugenda ku muntu omulala ensonga eyo mu Uganda ekwatiddwa bulungi that is kibuuzo number 1 kibuuzo number 2 mbagise edduge mu butebenkevu bw'eggwanga nti tusaana okukirowoozaako ennyo oba kyekintu kye tusaana ise by the way nkwebaziza nnyo nze omugoberezi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulira ebintu ebyo nga katemba it is just a design byobuuzizza biri design kubanga mu sharia omukulembeze ebintu bisatu bimujja mu gogamba transition nti Museveni ng'avuddeko natonagenda maaso ne design tebyo byakusaaga busaazi kale design agamba mu Qur'an nti mwe mulowooza nti twatonda ensi eyo n'enjuba eyo n'omwezi ekiro n'emisana nga tetulina kigendererwa waliwo ekigendererwa byonna biri mu design ekitegeeza design ebanku design enkulu era y'ensonga lwaki gyejja okusembyayo nayo President wange gwenjagala ennyo President Museveni yakyawa nnyo Idi Amin okusinga okobote olw'okuba yerangirira kuba life president naye ate nze Mayanja Yusuf Sowedi nanyini kwagala Museveni ate sikyawa Idi Amin kubanga Idi Amin ekya life president si kya haramu eshaliyo etulagira nti omukulembeze ebintu bisatu ebimujja mu bufuzi kugaana abantu kwesinza aliyadiri butabana bwenganya ekyokusatu kufa kati Idi Amin bwabanga yagamba nti anaavaawo ng'amaze kufa ekyo kiri mu haramu ki abo twayawukanira ne President Museveni kakati ne tujja mugana amateeka gaffe gano ge twakola bwe tutunuulira ensi eno globe kwe tutudde kyenvudde ngiyita design waliwo abalina demokrasi waabwe nga si wakukyusa bufuzi buli myaka 5 naye ng'ate abalala bo wa myaka 4 abalala wa myaka 5 mu Amerika myaka 4 lwaki nkireeta ti amawanga agasinza obutebenkevu n'okukulaakulana mu speed fastest growing economies mu nsi yonna tegali ku design ya Amerika ey'okukola mu luvannyuma lwa myaka 5 tulina eggwanga nga China yalina omukulembeze bamuyita Mao Zedong yafuga mpaka kufa
tulina eggwanga nga Saudi Arabia mukwano nnyo gwa America naye yakkiriza design eyo ey'obutakiisa bukulembeze ekyo mu Saudi Arabia naye democracy si bwe kiri bonna bampuliriza mwali muwulidde nga America ayomba ne Saudi Arabia. Naye Saudi Arabia is not a republic. Ati wuliriza katono it is a nation but it is a nation. Temulengeka design eyimiridde ku musingi gw'Obwakabaka but the best point is it is a nation. Etalimu design ya kukyusa bukulembeze. Yes. True, that's true. Thank you very much. Ne China bwekola ki? Dubai erina kati olwaleero Burj Khalifa. Eggwanga kati erina ndowooza yesinga okubeera center of attraction mu nsi yonna kati wetwogerera. Abantu gye bagenda ne bagamba tugende ku bulambuzi. Naye nga ddungu byafuuliddwa ate ekyobulambuzi. Naye nga ebyobulambuzi ebyo si bya butonde nga ffe tulina empologoma n'enjovu n'ebirala byakoleddwa bukolebwa bantu naye nga obukulembeze bwayo omuntu amala kufa. Si bwe kiri? Kakati ne ŋŋamba nti nze bino demokrasi waffe ono gwe baateekawo nti oluvannyuma lwa myaka 5 afuge kale tuyinza omuteesaako naye saagala abantu bakitwalenga ekyenkomeredde eky'obulamu bw'omuntu. Yes, ze nali e Dubai omusajja ne tunyumyamu n'omusajja omudubai yali muwarabu mukwano gwange bamuyitanga Sharifu Abdallah. Tuba tunyumya n'amubuuza ebiri eno ne mumuwulira ebibira bye tulina biki nakati bwe ngate buli bujjana n'emiganaga ati ate mukirala bulala bwagenda okumuuza kunyaseere ne mugati ate situlina nagati ate lwaki buli bwavu ne mugati kuna ebyafu ebyabufuzi nagawayo Africa politiki ebyobufuzi byoki abantu bakola ssente bakola design era zibatuse n'okulowooza tisinga amawanga agatuula ne gakyusaamu ne tufuna ba state managers nga political leaders balala ne state manager kati wano DFC wali walabye ku nanyini DFC olowooza tokozeseza just lulimi kukyusa titles president is a state manager state manager kyengamba state manager kyakulibwako wano mu nsi yonna ku lwensi kitya ba colonialist bajja eggwanga wano ne bateekawo abakulembeze tebakikola bye bakola mu byenfuna tibyali birungi yes or no byali birungi wadde bakola ekirala ekyabattamya nti batubbanga byali birungi eripo erife mu management y'amasomero education biki bagezaako nekyeŋŋamba mu state managers kyeggwanga nga Congo lirina ery'obugagga singa lirina manager omulungi lyandibadde lisinga Italy ne Bufalansa ne Bungereza obugagga si bwe kiri singa lyafuna omukulembeze nze gwetestinzeeko Museveni ne tugamba nti kaakati tweyazika Museveni ba political leaders yani yetisikedi ne manager w'eggwanga lyaffe agenda okutambuza ebyekonomi n'ebiki ye Museveni singa tusinga Bungereza obugagga ono Museveni wetuli kati olwaleero wetutuuse olwaleero mu butono n'obunafu bwa Uganda n'omukisa omubi Uganda gwe yafuna kubanga nawulidde ayogera Tanzania Kenya bukya bafuna independence tebafunanga ntalo zetufunye fe mu 66 lwali lutalo abajjawo kabaka 67 bajjawo constitution okuvaawo okutuuka mu myaka g'78 nga tulina life president yali General Idi Amin okuvaawo ntalo z'obote waliwo eggwanga eryali lifunye entalo nga wano n'olwaleero wetwogerera Uganda is technical tulina ebyefu si bwe kiri amawanga agatalina yadde essasi erikubwa yadde ensiri ekubwa Tanzania n'ekino Uganda nebeera ng'etuuse weetuuse ewamu n'ebyo wabala emyaka 5 nga Northern Uganda esaliddwako kkono ewamu n'ebyo Museveni abayogerwako nze simwana bwanyi naye bwe nkola analysis nti omusajja singa Tanzania yalina entalo zino ziri eno singa ate eri bulala nnyo ekitegeeza ebyokukyusa obuyinza si byansonga mukutebe bw'oba okkiriza nagadde by'omukulu ono naye nenti kale gimu President Museveni olumu baali ndoza baali Darasala n'agamba kuba Kenya yali egenda siringa bano bannaffe abagenda okwewola ssente z'emisaala nabiki oba mujjukira obulu lwe yakyogera Mwami Museveni n'agamba bannange nno tulinga bawambuti abambuti abambuti be bantu abantu ng'omumbuti omu yeewaanira ku banne nti abasinga ki obuwanvu naye nawano mu East Africa simanyi oba nakyogerako wano naye nakati kankiddemu Tanzania gye bawaana
bino sibyogera nga deputy system byogera nga Katerega nga munnamawulire nali mu kulonda kw'e Tanzania okwa 95 okwaleeta pulezidenti Mukapa mu buyinza nze mmanyi ekyali e Tanzania tekyalina njawulo na kyakinamu owulira nkugambye tekyalina njawulo na kyaki Ezanzibar CCM bagikyawanga Buganda bwe yakyawa ki UPC information tugenda Zanzibar bakyawa CCM nga bwe bakyawa ki abantu CCM efuwa okulaba nga kangeze Nuupu ewambudde Zanzibar namayanja talangirirwa bakugirawo mu kifuba tulinza okulaba atali wa CCM ng'awangudde akalulu kubanga tumanyi Kikwete bwe yawangula akaasemba Abatanzania ne bagamba bugambi kasita kyekigira ki tumanyi Magufuli bwe yajja ne bagamba kabbye naye kasita mpya so bwe tuba tuwa ebyokulabirako tukole nga research nsonyiwase buhaali abo bonna bayogedde wano omusajja omu atulidde transition ya wano bonna abalabyeko naye atuyambe tulabe transition tetufaayo Uganda bwemala okubeera nga obutebenkevu bwayo bw'amaanyi bwemala okubeera nga obutebenkevu bwayo bw'amaanyi nemala okubeera nga ebyenfuna byayo biri ku one of the fastest growing economies ezidduka banze ndi muntu wa byanfuna ali am student of economics speed kwa tuli ku byenfuna tegambika Uganda kasita abantu business obugagga bwavuddeyo betuyita ba middlemen abasuubuzi siba ba middlemen ne buddayo mu ba producer kuba buli muntu ne bano benayo mangalo bakalungu omwanzi yalimye kalungu tikigambika abantu mu myaka egyo 5 okusinziira research gye nyina ne mu kutambula kw'entambula emmwanyi ezisimbiddwa n'ebbeeyi evudde ku 13 negenda kakaaga ati eri ku 13 egenda ku 1 economy ya Uganda mu myaka 3 egenda kubeera tripled bwe tuba tulina trillion 10 zigenda mu bikumi ebi America China jibanja $50 billion nasinga obugagga mu nsi yonna yeewola negambye ndi student of economics goli wa byaddembe bya bitoozi obutabitegeera bulungi naye nkugambye nasinga obugagga mu nsi yonna yeewola Saudi Arabia ebanja America for your information echa business kati muntu amabanja kabambanja singa babanja zisifuzo wendi bayanja but is a billionaire kati mu economics awa ayinza okutataganya abantu katono newe tunamukwata embula nga tufunye time kakati ekyo kinanjo kyanki kinanjo kyanki koze eki Nkimize kakati oluvannyuma lwekyo netugamba nti bwe tuba twasalawo genda design y'Amerika kale katugende neeyo oluvannyuma lw'emyaka 5 tukola ki omuganda wange Mandela kyeyagamba the most fundamental right of a citizen is to choose one as own leader. Olwaleero wano mu Uganda twagendera ne design y'okulonda buli kiseera nze byesikiriza abisufuzo wendi mayanja ng'omuntu sibyagalira ddala nze omuntu avaako lwankolayo embiso si lwakubeera nti edize design oluvannyuma lwa myaka 5 batonde lwaki omanyi kati ekizibu kyolina ofokasinga nnyo lwaki avaako so si nkomawo ensonga eri ku avaako lwaki avaako emyaka egi 26 tugenda kulonda bannayuganda baana batemamwagala bajja kukola ki tebajja muwa naye ffe bwe twatuuse nina kenalabye omwana ono mutabani wange bamuyita General Muhoozi yita mutabani wange lwaki nazaalawe Jennifer Kuteesa yansanga mu Kampala awo mwekebbi nga tulima ebyabufuzi yali azze okugula ebiwempe n'asiriikirira ekyavamu n'akwata ku mukono n'atwala eweebukono bwe mulundi ogwali ombeera byokuyingira mu lujja olw'eggula n'angamba jangu n'angamba nkukwanye nkwagadde nnyo omusajja gwoli mugezi
era ne muleetako ne waffe nabutongozi waliwo ne kampeyini za Museveni era yali emmere ewange yagamba bw'ati siryangako mu kyalo mu bulamu bwange naye omusajja gwe olw'okuba nkwagala akoze eki ono Muhoozi yataddewo ekibiina kye bayita Patriotic League of Uganda. Lwaki yakitaddewo? Wagenza okulaba nga mu system ne development n'ebiki etutuuseeko biyinza okugwa mu katabaga ne batukuba busu abakyamu ne babikola ki eggwanga ne liddayo emyaka 10 emabega kaakati ne tuteekawo n'abeera nti in case abavubuka bwe bagenze n'emino ebya people power bya kivubuka n'ono omuvubuka munnaabwe aleese ebyekivandula singa wabanga obuzibu mu kukyusa obukulembeze si kyawabadde oyagala singa baba byakukyusa bufuzi naye ng'ate abantu tebabitegeera baagala buvubuka ne bakubi bandongo ne badigize katubeerewo n'omuntu country diplomat kubanga yagatta Uganda ne Rwanda field commander eyatuwonya olutalo lwakkumi kubanga namulaba wano bwe yagenda mu bibira by'eggalamba n'alinnya mu nsanafu ye yenyini Omuhoozi katubeerewo n'abaatutaasa naye nga all in all Uganda transition mwe gye mwagala butalaba ku feesi ya Museveni ekikulu. So you have reduced transition to that level. Ekyo wala yakyesigaliza naye ekikulu bwe muba timugirabyeko feka tuteekawo standby generator enetutaasa oba oli awo nange mayanja ne bahati kubanga ewa Museveni tukoze emirimu eki kyemaliriza nakyo tuzimbye eggwanga lya Uganda SNRM tubadde tuzimba Uganda engeri gyemaze okubeera stable n'ebyenfuna ne bituukirira oba oli awo n'omwana bw'anaafuga naffe tunaafuna natuwa ku senyiga Museveni kyabadde tatuwa. Yes, mbadde njagala akakase abatuuliriza abali eRwengo n'ebitundu ebirala ayogedde nti Muhoozi Kainerugaba yataddewo ekibiina njagala akikakase Ozingalo wali tofaya radisi twaina kalanga action plan nga yakakoza mutale twaina nekundire nsaba omukulu oli akakase abatuuliriza olw'okuba yakyogedde akakase nti Muhoozi Kainerugaba yataddewo ekibiina oba kyabyabufuzi oba kyaba akakasa era amalize na kano okukakasa oba akyali ame serving officer mu bwangu ennyo mani oluzungu nagambye n'ebyenfuna bitawanya abantu eno bagise direct of Uganda is not a political party. Time ya political party nga people power yali yagenda mu byobufuzi yakola kye bayitaani nupu kakati people power kibiina kya bufuzi Kisinde. No, kisinde kimwe kinamala. Anateekawo ekibufuzi. Ngaba jeno. Tanagenda mu byabufuzi. Nkuze.